noonya jjukira bulungi wawe wasookera Katonda we wali omunoonya wewe walabira Mukama muweereza wa Mukama kyonna ky'opulaaninga bw'oba owulira waliwo ebikutte waliwo ebiganye waliwo kino na kino na kino waliwo by'otategeera enjala egudde waliwo by'ogenzeemu olw'enjala waliwo bye weevuluzeemu olw'enjala jangu komawo ku kyoto ddayo ebuziba bw'okunoonya Mukama gwe kennyini omanyi wa gye wamusanga kati ono Ibulayimu amanyi Mukama naye munda mu ye akimanya nze nalindi okulaba nga Salaayi bamutwala yaddayo ku kyoto n'akaabirira Mukama. Naawe bw'oba olina ensobi yonna gy'okoze oba olina gy'otambulidde oba olina by'okoze mukwano ekiyinza okutaasa kuddayo ku kyoto n'okaabirira Katonda wo. Ddayo gye wasookera, ddayo gye wanoonyeza Mukama, ddayo ku nsozi oddemu oziwalampe, ddayo mu Bayibuli oddemu ogisome, ddayo mu bisiibo oddemu osiibe, ddayo gye wasookera. Haleluya. Njagala nnyo Mukama, njagala nnyo nsitule, njagala ngatte kw'abo bayita abaana be. Naye Mukama nga tayagala babbi, ye nze naakola ntya kuba Mukama mwagala, n'okubba nkwagala, igwe eggulu ng'olisiibula, likubira ebbaayi, weeraba ogenze Magombe, omwoyo gw'obeera ogutunze, Katonda omugatti kotya, va mu kyejo salawo naawe, tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Haleluya. Tosobola kwagala Mukama nga n'ekibi okyagala. Olwaleero Mukama mbadde ekyawandiikibwa kibadde mu Zabbuli nga kigamba nti kubanga ontaddeko okwagala kwo kyendiva nkuwonya. Akayimba kye kava kanzijidde. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Tolina bw'osobola kwagala Katonda nga gwe n'ekibi muli muti. Olina kuba bw'oti n'ekibi n'olyoka oyagala nnyo Mukama. Buli Katonda ky'atayagala nga naawe buli ky'ayagala nga naawe Haleluya. Mu ssuula ey'ekkumi twaleka ekibuuzo nga kigamba nti twalaba amataba, era amataba gano ne gatwala buli kimu ekyali ku nsi ng'oggyeko ebyo byokka ebyasigala mu lyato. Nkyokyo kati ekibuuzo kyaffe kyali wano nti kaakati ate mu ssuula ey'ekkumi tulaba nti batabani ba Nuuwa ate nga babazaalira abaana. Ne twebuuza ate kaakati abaana ba Nuuwa bano batabani ba Nuuwa baazaala mwani? Kyekyali ekibuuzo. Ani yakiddamu ampanikire ku mukono? Bw'oba wakiddamu nno tuddamu bagamba mbajjukiza nti bw'osanganga ekibuuzo weekiti bw'oba okiddamu making sure nti otuwa olunyiriri olwo olugye mu kitabo mwekiruli n'essuula kwe ruli. Haleluya. Kaakati collection, tuli mu collections, tugenda kubikula olubereberye essuula ya 7 soma olunyiriri lw'13 ngambe lugamba lutya. Ojja kujjawo ansa ekutegeeza nti abaana ba Nuuwa batabani ba Nuuwa baazaala mwani abaana bano abaddawo ku nsi ng'amataba gamaze okubaawo. Abaana ba Nuuwa baabano mwe baazaala. Wuliriza bulungi. Olunyiriri lw'13 kitabo kya lubereberye ssuula ya 7 wagambye bwe wati. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Seemu, Kaamu ne Yafeesi be batabani ba Nuuwa bayingira olwo mu lyato. Abaana ba Nuuwa ne mukazi wa Nuuwa naye yayingira, n'abakazi abasatu ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Nti bakaabaana ba Nuuwa abasatu. Seemu, Kaamu ne Yafeesi baalina abakyala. Kati bano abakyala abasatu bakaabaana ba Nuuwa
nabo bayingira mu lyato. Eyaddamu ansa yenna tiiki nkumakinze peni ino. Funa tiiki yo wetegereze. Tiiki. Kale nga bulijjo tugenda straight mu ssuula yaffe eddako. Twasembayo mu ssuula y'e12 nga Ibulayimu addiziddwa mukyala we Salaayi. Kiki ekyaddirira? Nga Salaayi bamukomezzaawo mu bitiibwa, bamuddiza Ibulayimu, bamuwadde n'abasajja bamuwerekereko, amagaali gamuwerekereko ne mukyala we kubanga baali bamaze n'okufuna ebintu. Tukira Ibulayimu baali bamuwadde ebintu. Okitegeera? Ibulayimu bamuwa ebintu ku lwa Salaayi mukyala we olwo bawaanyisizzaamu batutte mwannyina we anti yali amuyise mwannyina. Abaasoma essula y'e12 ebyo byonna mubimanyi. Bw'oba tewasoma ssula ya 12 ddayo. Ate era ne wonoozeeyo mu y'e12. Bw'oba tewasoma esooka ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya 6 ya 7 ya 8 ya 9 ya 10 11 12 eno tugenda ku ssula ya 13. Making sure nti bw'omala eno essuula zonna ddayo ozirabe obitegeere, otegeere Bayibuli, otegeere ekigambo kya Katonda, otegeere amaanyi g'olina mu Katonda. Buli vidiyo gy'olaba erimu essuula namba. So kati bw'oba ogiraba kkiriza ogirabe ogimaleko kubanga tusomamu essuula namba mu buli vidiyo. Mukama agwenye omukisa. Tugenze ku ssuula ya 13. Atusooke tukole Omwoyo Omutukuvu tumwegayirire abeere wamu naffe, asome wamu naffe. Kitange omutukuvu w'abatukuvu, gw'atuule watukuvu. Twenenya mukwano gwange bwe wabaawo kuffe omwonoonyi. Tuli boonoonyi. Bayibuli egamba twonoona mu kulowooza, twonoona mu kutegeera, twonoona mu kutambula, twonoona mu kwogera, twonoona mu buli kasekendisi. That's why twetaaga okwenenya taata bwe tuba tukuyita kuba gw'otuula watukuvu. Mwoyo Mutukuvu tusaasire osonyiwe obutukuvu obutali butuukirivu bwaffe. Bwe twogeredde obubi Mukama saasira olulimi lwaffe. Bwe tutambulidde obubi Mukama saasira ebigere byaffe. Bwe tulowooleza obubi taata saasira ebirowoozo byaffe mukwano gwange. Okkirize obe masekati gaffe, okkirize otwegatteko mukwano gwange, otuyigirize otusomese ekigambo kyo tukitegeera ate tukitambuliremu. Tusabye nga tukkiriza mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bayibuli egamba na buli asaba n'aweebwa yeebaza. Kati leka tukkirize nti tuweereddwa Katonda waffe omulungi. Tukwebaza. Webale. Tusabye kubeerawo okwo, tetusabye bugagga, tetusabye mamotoka. Niye tusabye okubeerawo okwo kaseera kano tutegeere bye tugenda okusoma mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Essuula tuli ku ya 13. Obikudde Bayibuli yo oba nze nzekka nze ngenda okusoma. Badde nsaba tubikulire wamu kubanga wabaawo kyogamba naye betaawo ddala ky'osomye kyekituufu. Kiki ekituyamba okakasa nti kyekituufu nga naawe ogiyinaawo. Nga byensomye obiraba ddala byebbyo. Saagala kukuvuga nga atalaba. Tuli mu kitabo eky'olubereberye essula ya 13. Olunyiriri olusookera ddala kwe tuli. Twagala kumanya kyekyaddako Ibulayimu ne Salaayi baddako kyawo. Ibulayimu n'alinnya n'ava mu Misiri, ye ne mukazi we ne byonna bye baalina, ne Lutti wamu naye, ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Owulira ti Ibulayimu yavaayo e Misiri oluvannyuma lwa byonna biri bye twalabye mu ssuula y'e12. Ibulayimu yavaayo e Misiri olwokubiri. Era nabagambye bw'owulira nga ŋŋamba nti Ibulayimu manya ndi mu future. Naye nga wano essaawa zino mu zino essuula bamuyita Ibulaamu. Ibulaamu ly'erinnya lino lye bamuyita essaawa zino mu zino essuula zino. Kati eri mu ssuula eziddako jjukira fe abaasoma edda Bayibuli abaagisoma abaagibikkula bikkula edda obeera era okimanyi. Si kyekyo mubikkuzi munnange owa Bayibuli ojja kwebuuza agamba Ibulayimu agamba Ibulaamu. Essaawa zino Katonda nga tannamukyusa linnya asooka kuyitibwa Ibulaamu. Katonda agenda okuyita Ibulayimu okumuweereza yamuyita Ibulaamu kubanga lye lyali erinnya lye eryamutuumibwa bazadde be. Muzadde we muzeeyi Teera yamutuuma Ibulaamu. Era ne Mukama bwe yajja omuyita yamugamba
Ibulaamu va mu nsi ya nnyo like yamugirayo mu linnya eryo mu ssuula gye twavuddeko 12 yali atandika agamba nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu yamuyita Ibulaamu eri maaso Mukama n'amukyusa erinnya n'amutuuma Ibulayimu. So kati bw'owulira nga nsoma Ibulayimu manya obwongo buntutte mu future naye tukyali mu Ibulaamu. Olunyiriri olwokubiri. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne ffeeza ne zaabu. Haleluya. Genda mpola nno wano kubanga eno essuula bw'otaweerwa eyinza okukasuka emisiri. Oyinza okugenda mu bulimba ku lw'okuba onoonya ng'ogamba Ibulayimu ndaba naye era naye yalimba buno mukazi siwe. Eyinza okukasuka mu bintu bingi, twegendereze nga tugisoma. Yinza okujja mu makubo ga Katonda eno essuula kyengirabyemu. Owulidde? Yagenda e Misiri mu ssuula ya 12 twamulabye ng'aserengeta e Misiri naye ng'ekimututteyo njala nga tebalina kyakulya eno gye baali. Kaakati Ibulayimu tumulaba bye baayitamu, mukazi we bamututte, okitegeera nti waliwo naye bye yali afiiriddwamu awo okuggyayo ebyobugagga. So tolowooza mbu ogenda serengeta e Misiri gw'obake bubasi bya bugagga oveeyo, osobola ovaayo. Kati kubamu akafaananyi mu kasaala ono gye baamutwala ewa Falaawo bwe bavaayo ne siriimu kubanga balimbalimba bafuna obugagga. Kugambye eno essuula bw'ogisoma nga tewegendereza esobola okukasuka mu kunoonya like okuyitawo. Waliwo kye tuyita okuyitawo. Munange nabadde nina kikola mpitewo. Oyitawo naye byogenda ovaayo nabyo bimanyi. Alaba ovaayo n'enkumoonye. Saala wuuyo. Saala twamulaba nga bamuwadde Falaawo. Falaawo yamuyina. Fayini Mukama n'amulwanira n'amuggyayo ewa Falaawo n'amuzza mu mikono gya Ibulayimu. Naye olaba bw'avaayo n'essiriimu, olaba bw'avaayo n'obulwadde, olaba bw'avaayo n'enkumoonye, olaba bw'avaayo n'embuto ezitali za mu njuyo kubanga wali onoonya okulya. Mbeera ki ekunyigiriza naye ng'ogivaamu oyagala kusooka kutetenkanya. Niye embeera oyinza ogivaamu naye oyinza ogivaamu n'ebyotaasobole. So tomala gayingirayo kubanga otetenkanya. Olunyiriri olwokusatu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuuka e Beseri mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera wakati w'e Beseri ne Ayi. Wakati w'e Beseri ne Ayi. Eweema ye gye yasookera. Weema mujjukire nti Ibulayimu alina weema we yakolera Mukama ekyoto. Kati kiri ekyoto kye yakola oluvannyuma lwa Mukama omuyita nti jangu ompeereze, jangu onsinze, jangu va mu nsi ya nnyo, jangu eno nange ndi kufuula eggwanga eddene. Kati Ibulayimu bwe yali afuuka eggwanga eddene ye bwe yajja eri Mukama kye yasooka okukola kukumira Mukama kyoto so that nga yensisinkano ye ne Mukama. Yateekawo ensisinkano ye ne Katonda we banaasisinkaniranga. Kati amala okugenda eri gye yagenze mu ssuula 12 gye tuwulidde gye yakolera vulugu we akomawo ku kyoto akaabirira Mukama. Njagala kugamba gwe muweereza wa Mukama, ddayo wali linnya olusozi ddamu onoonye Katonda nga bw'otamunoonyangako. Bayibuli etugambye nti n'akomawo. Yino olunyiriri lwakusatu ssuula tuli ku ya 13. Noonya, jjukira bulungi wawe wabulira, wawe wasookera. Katonda we wali omunoonya wamunoonyeza mu kusaba n'okusiiba, ddamu osaba osiibe. Mu kusoma Bayibuli, ddamu osome Bayibuli. Wawe wasookera, wawe walabira Mukama. Ono Ibulayimu nti yaddayo ng'avudde e Misiri, byonna byakola e Misiri tubitegedde. Naye bwe yavaayo yaddamu ne yeeyala mu maaso ga Katonda. Yaddamu ne yeeyala mu maaso ga Mukama. Muweereza wa Mukama, muweereza wa Mukama. Kyonna ky'opulaaninga bw'oba owulira waliwo ebikutte, waliwo ebiganye, waliwo kino na kino na kino, waliwo by'otategeera, enjala egudde, waliwo by'ogenzeemu olw'enjala, waliwo bye weevuluzeemu olw'enjala, jangu komawo ku kyoto.
ddayo ebuziba bw'okunoonya Mukama gwe kennyini omanyiwa gye wamusanga gy'oba odda kubanga batulaze Ibulayimu yaddayo ku kyoto yaddayo gye yasookera buno mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye Ibulayimu n'akaabirira eyo erinnya lya Mukama ekyoto kye yakola olubereberye bw'ava e Misiri byonna nga biwedde biri ebyakinaki yatuukira ku kyoto n'akaabirira Mukama. We bagamba nti omuntu yakaabirira Mukama bw'oba totegera kye kitegeeza naye ku mwenna yali akaabiriddeko Mukama amanyi kye kitegeeza. Okaabirira Mukama mu buli nsonga n'ogamba Mukama nalimbye nabadde e Misiri ne nnimba ng'enjala byonna obisuula amaaso ga Mukama. Kubamu akafaananyi nga Ibulayimu yatuuka ku kyoto n'agamba Mukama nzuuno nkomyewo enjala yabadde entutte enjala eyagwa wano ebadde entutte neŋŋenda nenoonya ekyokulya Mukama ŋŋenze nenkaabirira Mukama ŋŋenze nennimba naye nkukaabirira Mukama ŋŋenze nennimba Falaawo oba nennimba Abamisiri bonna nti Saala si mukazi wange ne tuteekawo obulimba ne tufuna emmere tufunye obugagga byonna fayini tubifunye naye Mukama tewali kibeerera nga toliiwo. Mukama n'ayita n'akaabirira Mukama byonna ndi mukuba kafaananyi biki bye yakaabirira Mukama kubanga awo bw'abeera nze sooka ne mugamba Mukama kubanga gwe tomanyi Mukama ngeri gye yayingira mu nnyumba ya Falaawo. Kati ono Ibulayimu amanyi Mukama naye munda mu ye akimanya nze nalimbye okulaba nga Salaayi bamutwala yaddayo ku kyoto n'akaabirira Mukama. Naawe bw'oba olina ensobi yonna gy'okoze oba olina gy'otambulidde oba olina by'okoze mukwano ekiyinza okutaasa kuddayo ku kyoto n'okaabirira Katonda wo. Ddayo gye wasookera, ddayo gye wanoonyeza Mukama, ddayo ku nsozi oddemu oziwalampe, ddayo mu Bayibuli oddemu ogisome, ddayo mu bisiibo oddemu osiibe, ddayo gye wasookera. Haleluya. Olunyiriro lwokutaano n'agamba era ne Lutti eyagenda ne Ibulayimu yalina embuzi n'ente ne weema. Ensi n'etabayinza bombi okutuula awamu kubanga ebintu byabwe byali bingi n'okuyinza ne bitayinza kutuula wamu. Abantu bano Salaayi, Ibulayimu, Lutti nga bwe baava eri gye baava mu nsi Mukama gye yagamba Ibulayimu aveeyo. Kati Mukama wagamba Ibulayimu va mu nsi yannyo, Ibulayimu n'asalawo agende ne Lutti omwana wa muganda we n'amala n'agenda ne Salaayi mukazi we nga bali bati gamba muno nga bali bati. Kati wulira batuuka gye baatuuka enjala n'egwa ne baserengeta e Misiri na byonna bye baakola e Misiri ne bye baagira kyalampanya bye baacolompanya bisange mu Sura ya 12 nga basalaasala amagezi okulaba nga bayitawo nga tewali ata munne nga batambulira wamu. Kati laba bamaze okufuna ebyobugagga bino bye bajja e Misiri. Bayibuli byegambye nti balina obugagga bungi ensi n'etabayinzisa kubeera batya. Laba obugagga ne bubaawula. Gwe oyinza oba olowooza mbu obugagga busoose kwawula gwe nababo. Obugagga bwawulira ddala abantu. Uno nga kiki ekibaawula, kiki ekyo ekibaganya okutuula awamu, kiki ekyo ekibaganya okuba awamu? Kubanga ebintu byabwe byali bingi, kubanga baalina ebintu bingi, baalina obugagga bungi. Amiina. N'okuyinza ne batayinza kutuula wamu ng'olwo ndowooza ekyalo kwe bali obugagga bwabwe tebukyajyako. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulayimu n'abasumba b'ente za Lutti era n'Omukanani n'Omuperezi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulayimu n'agamba Lutti nti waleme okubaawo empaka nkwegayiridde eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bo kubanga tuli baaluganda, ensi yonna teri mu maaso go.
yawukana nange nkwegayiridde. Obanga oneeroboza omukono ogwa kkono nange naagenda ku mukono ogwa ddyo, naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo nange naagenda ku mukono ogwa kkono. Haleluya! Nti bano abantu byonna bino bituuseewo bali mu kwawukana, like bw'onookwata eryo naakwata eryo, abasumba bo like abakozi ono alina abasumba abalunda endiga, n'ono alina abalunda endiga, ndowooza basisinkana mu kunywesa endiga balwanira eyo. Kati ne balaba nga bagenda batabula, n'amugamba atuleme kuyomba, tuli baaluganda, ensi yonna yiiyo eri mu mikono gyo, bw'onookwata eno naakwata eno, bw'onookwata eno naakwata eno, naye twawukane. Munnaye obugagga busobolera ddala okwawukanya abantu. Bw'osanga mu nju nga temuli nnyo ssente ezo nnyo, osanga omwami n'omusajja omukyala n'omwami we nga bali bati, osanga famire enjavuyavu nga bali bati, naye ezo ezaakolamu ziti koza abayamba kimu kubaweereza abaleetera ssente. Kimotoka kya ssente nga kijjaawo, naye ye ali bize, temujja mufuna, talina budde bujja kutuula mu miitingi, we muba mumwagala mumukubire ku vidiyo koolo. Haleluya! Kati baabano baawukanye, naye ekibaawudde ebintu bisusse obungi tebijjaawo we bali. Haleluya! Lutti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yoludaani lwonna nga lulimu amazzi mangi wonna wonna, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Gomora, nga lufaanana ng'olusuku lw'amazzi ng'ensi ey'Emisiri ng'egenda mu Zowaali. Haleluya! Olw'ekumi-n'olumu. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulayimu n'atuula mu nsi ya Kanani, ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi, n'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. Haleluya! Muno ne tujja kufunamu question, kati gwasoma weegendereze wuliriza ng'era ojja kuddamu ansa. Haleluya! 13. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Oyoyoyoyo, kansazeeko wano. Abantu b'omu Sodoma, ono Lutti tumulabye ng'ayawukanye ne Ibulayimu, buli omu n'akwatagage, era enjogera eriwo egamba ne bakola bati, ono akutte eno n'akutte eno. Naye Lutti gy'agenze eno mu Sodoma, kigambo kiri Sodoma. Lutti gy'agenze mu Sodoma, bano abantu baali babi ng'era boonoonyi mu maaso ga Mukama. Buli lw'obeera omwonoonyi ng'otambulira mu kwonoona, oba mubi nnyo mu maaso ga Mukama. Nkakuddiremu, buli lw'osalawo n'otambulira mu kwonoona nga ggwe okwonoona naawe muli muti, oba mubi nnyo mu maaso ga Mukama. Kati ne bano baali babi nnyo mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Ibulayimu Lutti bwe yamala okwawukana naye nti, yimusa kaakano amaaso go otunule ng'oyima mu kifo mw'oli, obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Haleluya! Wulira nti oluvannyuma lwa Lutti okwawukana ku Ibulayimu, Mukama n'asuubiza Ibulayimu ebisuubizo. Lutti gy'agenze tetunnalabako Mukama ng'amusuubiza, naye wulira, tetumanyi oba yamusuubiza eyo wansi. Katusome, tukyasoma Bayibuli tugiva kumu.
tugisoma si kuba nti tugitegeera naye gye tuva tukakasa nti tuba tutegeddeyo tetukkiriza kugenda mu maaso ng'emabega tetunategeerayo tugiva kumu kakati tumaze okulaba Ibulayimu nga Katonda ali mumusuubiza tetusobola gamba ate Lutti tebaamusuubiza oba Lutti naye baamusuubiza tetunalabawo gye tulaga katusooke tutendereze Ibulayimu kuba ye tumaze okkiraba Katonda oluvannyuma lwa Lutti tukaddemu kuba nze kansanyusiza nti Lutti yasalawo ayawukane n'ow'omukisa waliwo abantu abamu nga baawukanye naawe naye ng'omukisa bagulese gy'oli Haleluya mukwano gwange kankuddiremu akagambo kano tokufa kubaawukana naawe abawulira nti nno kati bafunye ekimala baagala kuva wooli nga wabajjawa oba wamujjawa kubanga tulaba Ibulayimu ono ye yaleeta Lutti mujjukire bulungi mu ssuula eziwedde bw'oba tewazirabye genda olabe vidiyo ezo eziri wansi Mukama ayogera na Ibulayimu va mu nsi yannyo Lutti tebamugambako okuva gye yali Lutti yagoberera bugoberezi Ibulayimu ow'omukisa kati ate tulaba ayawukana n'omukisa waliwo ebintu ebimu nga gwe mukisa mu maka mwoli gwe mukisa oba oli awusigaalo nga gwe mukisa mu makaamu mwoli nga olwaleero buli kirungi kye balina bakiyina kubanga okola mu makaamu ate lwaki Yusufu genda osome ku sitole ya Yusufu yali mukozi eri gye baamujja bamale bamutwale mu kkomera nga bamuwaayiridde embuya yegombye omukazi w'omu maka Bayibuli egamba nti enju neeraba omukisa ku lwa Yusufu ye osobola okuba house girl oba house boy naye nga ennyumba omukisa gw'eyina egulaba ku lulwo osobola okuba omukyala mu maka naye nga bbaawo byonna birungi byafunye abifunye ku lulwo nga wamusanga namwavu talina kaayina naye ng'omukisa gw'alina olwaleero igwe ng'okwawukana naawe aba yawukanye na mukisa bayinza oba abaana be muzadde mu nju nga be bazze n'omukisa gwe weetegereze nga nnyo nga tonnayawukana n'abantu b'oyawukana nabo olabe wawooleko omukisa gwo waliwo abantu abamu nga tukolagana nabo nga gwe mukisa ng'okolagana nange Betty ng'omukisa gwo kwe guva ng'okolagana naawe omukisa gwabwe guva ku ggwe gundi gwe oli mukisa laba Ibulayimu asigaddeko Katonda asigadde ayogera naye byonna ebyawukana naawe bigende kasa Katonda asigala ng'ayogera naawe bano bantu buntu tula butuuzi mu bizinensi oba ssomero lyoba kyoba maka oba ki kyonna kyolimu nga kyonna ng'oli akuleseewo gwe wali osse ku mukono mukole naye gwe tunuulira eyo ensonga ogambe nti ayi Mukama otunuze amaaso go ag'omubiri n'ag'omwoyo oyimirire ne Katonda mukole Olw'ekumi era ndifuula ezzadde lyo ng'enfuufu y'oku nsi era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu ey'oku nsi era n'ezzadde lyo liribalika Haleluya nti alifuula ezzadde lyo ng'enfuufu y'oku nsi abaana abo tebagenda kuba bagumba ogenda kuzaala ne bozadde bazaale ne bazadde bazaale ne bazaale ensi eno ejjule omusaayi gwo Haleluya babeere ku nsi nga tebabalika tewali mwana wo ku baana baali bamugumba tewali muzzukulu wo ku baali bamugumba wadde omuzzukuluza wadde omuzzukulu w'omuzzukuluza waddaani olunyiriri lwo teruli balugumba bagenda kuzaala bajjuze ensi eno Bayibuli egambye nti ng'enfuufu bw'oba osobola okubala enfuufu n'abaana bo bwe batebalira nga tebabalika abaliva mu ggwe abaana bo baliraba omukisa wuliriza eddoboozi lya Katonda tambula ne Katonda wuliriza Katonda kola nga Katonda bw'agamba yagala Katonda ebintu bye bibeemu Katonda omwoyo wo abeere ng'akonekitinga ne Katonda kubanga yoyo omwoyo yoyo omuntu gwe yatondera mu kifaananyi kye si guno omubiri gubuguma ne gutumalamu olw'ebintu by'ensi naye omwoyo akakkane ategeere eby'obwa Katonda ng'osobola okwawula ekizze mu maaso go noga kino kiri mu Katonda kino tekintwala mu Katonda ng'okikaatinga Haleluya 17 golokoka otambule obune ensi
obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Ibulayimu n'ajjulula eweema ye n'ajja n'atuula awali emivule gya Mamule egiri mu Kebbulooni, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Owulira? N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Essula awo weekomye. Naye wuliriza nti Ibulayimu ekimwawula ekimufuula jjajja w'abakkiriza nti Katonda bwe yayogeranga naye ng'akola. Ono Lutti ekimuggyewo wano we babadde, kubanga ebintu eby'obugagga bibadde bisusse obungi, n'alaba nga tebakyajaawo era n'asalawo baawukane, akwate eno n'akwate eno. Naye Ibulayimu ye yasigalawo kubanga Mukama yamutambuza. Katonda kyayogera kyawuliriza. Totambulira mu kutambula kwa mubiri, tambula mu kutambula okw'omwoyo. Lutti yavugibwa omubiri, ky'oba olaba ne gye yagenda yagwa mu boonoonyi beerere, yagenda mu kifo ekitakola ki sisalira Lutti musango. Naye nkugamba buli wootambula ng'ebigere byo tebiruŋŋamiziddwa Mukama, ogwa mu bantu ababi. Ye gwe weetegereze Lutti. Batulaze wano Lutti ate simanyi gye yalaga n'agenda mu Sodoma, abantu baayo babi nnyo nnyo nnyo, tebatya Katonda. Bwe weefula mubi gy'ali nga naye akugamba isooke genda ng'okwatagago anti gwe abeezuulira. Ng'obatomera, tukuyita kutomera, ng'otomera mu buli kimu, mu bizinensi n'otomera, mu bufumbo n'otomera, mu biki abaana bo bozadde ng'olinga era yatomera, kubanga abaana tofuddeeyo bayigirizaako ku makubo ga Katonda. Fayini Mukama atusaasire era tetwenyumiriza. Omwana osobola omulambika amakubo ga Katonda ate ye n'awaba n'agavaamu waliye. Naye oba ofubye fubako, oba kigaane naye fubako. Babegamba fuba, tufuba n'obutuukirivu kufuba, buli kimu kufuba. Nga bw'ofuba okunoonya ssente bw'otyo bw'oba ofuba okunoonya obutuukirivu. Yes, nga bw'ofuba ofuba bambi, ofuba okunoonya amalogo, ofuba mu buli kyokola, weebala ofubye, naye by'ofubiramu biweesa Mukama ekitiibwa. Fuba nnyo kuweesa Mukama ekitiibwa. Mukama abanjagalire. Essula ebadde ya 13, tusisinkane mu ssula ya 14. Temwerabira kutugulirayo Bayibuli ze tugenda okugabira abantu, kubanga ekyo kwe kuyitibwa kwaffe wano, tusomesa abantu Bayibuli, kugibasomera, kubakubiriza, byonna gwe kiyite ky'oyagala. Ye tugisoma, tugisomesa, tukubiriza, kyonna kye kiri. Ekikulu kiri nti kasa tukakasa nti ekigambo kikutuuseeko. Kwe kufuba kwaffe, naffe tufuba okulaba nga tukutuusaako ekigambo. Wamma gwali eyo twegatteko ofube wamu naffe tusasanye ekigambo kya Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa, abanjagalire, abankuumire, tusisinkane mu ssula ya 14.